Zia kuimba wasaza kaviri no nyirira. Ninyirira nnyo. Soko ndabe. Serious wanyiridde. Ateze wampade zenyini ze bansalidde. Katola ati bulijjo mbadde ngugamba ngo wakana. Zezo ze bansa nayo yansaza kaviri. Se buje yakusaze wena. Yena naye kati bwoba ngondaba enjoro je bansaza kaviri ompa myaka meka. Soko ntunule ko burungi ondabe. Ndaba burungi ompa myaka meka. Okulaba okwange. Olwa myaka 2 mweji. 25. Akana kadade we kabakogera buno butama olaba buno butawe bulaga abantu abakuru. Chogamba obutama bukuru. Gundo okuze. Estegeza obutama tama bwankadiyiza oba osoke ononyeze ku kizigo. Ekije? Ekizigo. Ate ekizigo kikola ki? Ekyo kugonza buno obutama kubanga ongambye nali badde muto naye obutama. Ni mchara wabaje. Eyo mugenye ebula ate bafune yembwa. Yembwa. Kale chogamba ekizigo we nakigula ngodda buto. Nnyo. Anabi abikola nawe. Katigolwa kuba katibuno obutama sibweru. Bwebo nayeruka mu ni butangaramu. Oja kulaba omwana w'omukazi ngakora nga muto nnyo ngodamu n'omukube embaga. Yafe ezigule zafe emmere yaffe zibuze tufune zinagula ekizigo. Oja kigula oja kinonyo. Gwe kyogamba we nakwananga simala abati oli wa buraka. Anti onganje ndi mukadde ndi nemi gomanyo omuntu w'emyaka 25 aba mukadde nnyo. Kyogala sijolina bagala kwe wakana. Kana kato ati nkunyumeza ki eyo je nabadde nga mpita kusala enviri. Sigwa ku SST musomesa tungati yakwanye. Kataongo nomyewo. Ate ngongambye ngunde mukadde. Anti gwe wange. Kitu. Nze uwo. Katoyo musomesa nangamba ki ngo yagara abana abokusomesa ngumuwe kiribedda ayogera oluzungu ate gwe bagambye okogera oluzungu kiribedda natandikirawo ningamba natukunyomo leo cyara nawo rima okaza nga oluzungu afuarufu wetaruwewete SST nagamba oyo omwana asobera kumutwara asoma oluzungu akuranga arumanyi ne mukyalo raba oyo mwana wa mukisa nnyo oyo mwana ine migisa myingi. Mebo wanji nyo banani nti saluni nje baleko kale Mebo nawe je baleko ate ovawa olagawa nva mu kibiina ngenda waka omanyi tulina ekibiina kyaffe ng'abakyala buli mwezi tutuula omwezi nga guggwako ne tusirikire nkimanyi badde mmanyi ova kugaba bisoboza bya musajja leka naawe ni mukazi mufumbo sisobola abawala b'ennaku zino temukyasaaga egyo emyaka egy'okutala eno n'eri nagivaamu kati ndi muntu mukulu n'ebintu ebyo tebiba birungi abakazi tusaana okweddako bitabudde nnyo amaka kyekibiina kitambula kityo omayiza nnakifuluma wakifuluma lwaki ekibiina kitambula bulungi tekirina buzibu bwonna tusevinga katulaga gye tulaga tusanise okusevinga akasente kagenda kaweramu era nga womanya abakyala tutuula ne tusevinga bwe tutyo tugenda mu maaso tekirina buzibu wadde n'akamu owaaye nze nabifuluma ng'obuyaye bungi amankwetu gali omwo obusente bujja bakukutira eyo we bagwegabanya babatuuza lunaku lulamba ne mumalira eyo obudde nze Maria namanyira okwekolerera wamamba kankifulume wamanyira okwekolerera naye naffe omwo mwe tujja obusente obutubeezawo ng'abakyala gw'olabye okola naye kati munnaffe ffe abatakola nga tufuna kuzaaka meezi mibiri gy'abasala n'obwongo bwonna ne mubuziika otandise okuvuma antisaaluuni awo oba ovuma baaba nalekaawo ne kansala ategeka kuleeta ssente zakwekulaakulanya mu kibiina ekyo zaatuuka oba zaalaalira ssente tezinnaba kutuuka tuli mu nteekateeka kanso yatusuubiza n'atugamba ssente zigenda kujja naye ng'abakyala tusooke twekolemu omulimu tufune akasente tusevinge we tunaabaako we tutuuse tumuyite ajja atongeremu olowooza kanso ye yabagamba mbu nno mweteeketeeke musevinge oyo n'abakyala omuyita omwangu agenda kubakuŋŋaanyaamu ssente yamale azikozesa ebibye mulinde sente za kanso zaleeta okutuuka zijja kutuuka naye mulowooza munaalabako wadde
oyo mukazi mubbi muyaye mujja kukomekkereza nga musevinze naye nga temulina kyemufunye. Anti Saluni amateeka gajja nga gamukola nga tumuwayo eri amateeka nga gamukolako. Oyo omukazi mumusobola mulowooza musobola okusobola abasente era bulijjo abatalina ssente emisango gibawangula naye ate abalina ssente bo ne bawangula. Kyova omanya nti Saluni tuyina kanso omusajja mulungi nnyo. Waayi mugira muyiriba. Katuyiribe fe ekintu twakifuluma. Mwakifuluma. Kati nno nga bw'ovaako mu kibiina nti kati era bintu bya ssente oyinza n'okuba nga mufunyeyo ka cash round awo. Ka balance tekaali kanene nnyo 10,000. Okampe nange mbeewo. Salu walindese naawe siri bulungi nva mu kibiina. Nze mmanyi otambe. Nze mbadde nsigaza. Olabye? Olindeko. Bannange. Nze mbadde nsigazaamu zokka naye kankuweeko 10,000. Naye naawe atemme bo toba tontwala bubi anti Saluni. Obusente bwasigalayo 1,200 nyobo bunsasule mukubeera buluddeyo. Tonkoze bulungi naye. Munnange weebale kkola. Naye anti Saluni naakolanga ku ggwe. Ompisizaamu si bulungi naye. Bannange neeyanzizza mmebo. Kasita nkusasudde. Era kale. Kale tuuka bulungi. Kati singamugamba sente mekaye ngangamba okumukokinga buli wiiki mutwaro kyokaba buli mune sente buli wiiki mutwaro gumu asobola kumukokinga n'ajja ng'ayogera Luzungu n'atambula n'omu Luzungu n'obwaba ng'asaba mazzi agasaba omu Luzungu n'obwaba ajja mu Luzungu nga mu Luzungu. Mukyala sookoleke wiiki emu mutwaro nange ninziruka emisinde ningamba kanzije nsooke nkunyumize. Sookolekera nebyogera nibyo bivenga sikyabitegeera kati kyokaba kati zino sawa talya kati goraba ajja mu Luzungu gomanya Oluzungu ajja mu Lukiga lwakubate kati sookoleke wana alya mu Luzungu affe tetulumanyi anaagenda omugoba ng'abeera naye atuyigiriza kasitofuna omwana nga gworuzi ogenda ng'obitegeera bwaki olemeddemu amalala g'Abaganda. Sookoleke omwana omutasoma eyagambye ngwasoma ngwajja kumusomesa. Mukyala watandika soma ngwe n'emyaka emeka? Ffe twasoma naye lwakuba nze nasoma kusingako netwale bakulu. Omanyidde ewaffe omwana okusoma amala kutukwata omukono guno nakutusa nakukwata ku kutu kuno nasooka nayita kula mugongo ku kutu kuno. Kati ekyokubiri omanyidde twasoma nga twatandika soma nga tulina emyaka 6. ate ffe njero gye tutasoma nnyo kubanu kukiri bedda okufuna ng'omwana ayogera Oluzungu tuli bamukisa nnyo. Mukyala sekulima tutegeera oba tunaabeerawo ddala nga tukwatagana nga naffe twogera ku bintu ebituzimba. Nze bwate bwe yangambye ate era nze namugambye kangende nze nsooke mbuuze omwami wange kubanga nze olaba nkwatagana naawe ningamba nze nsooka kubuuza nga tukwatagana kiddala buli we tubeera tuba mu kuyomba titukanyangako gwe bitutwala mu maaso tobiraba. Oyo omusomesa kirabika mubbi. Gwe kyoba olaba omanyi nti yagambye omutwalo wiiki omutwalo omwezi guli mu wiiki meka? 4. Wiiki 4 gye mitwalo emeka? Ena ng'aba ayodde. Gwe okimanyi nti aba tuguzemu poloti mu mwaka gwe bala mitwalo 4 tera naku lwe tukwatagana gwe buli kaseera buli oleta ebibozi byo nga tuyomba nga tulekomaawo. Oyo mubbi tajja kuzifuna. Oba olitereera ddi bannange? Nangesera kibadde kyagala kunziba sente ngukiri bedda asome ayogera Oluzungu bw'adya bw'anywa n'obw'aba adya papa titujja kuzimu. Kikibuzibu kinga webakiriza mwana nti nkoye. Ekiki? Nkoye nekitegeezaki? Mulo nkoye era ne gye tuyise olabyeyo nga tuva ku birthday. Bwoko oyina kwebaka mu ntebe zange kuzikaddiya otwanga ziba zikadde walaba ziguddemu. Anti olaba wangamba sebaka okubulira misana mbeera nyono n'amasuuka ate yanumfalisa okwonooneka kaddiwa. Bwe nagaana ku buliri ne nkukkiriza webake mu ntebe zo tezoonooneka. Tezoonooneka okiwulyako ng'ekyo nkigamba. Ebe kyaddala nsonyiwa naye mulo wano wakaluba kuba nkoye. Sebo zino essaawa banne baba mu kkola kati gwe atakola
Boyagala okwebakiriza nti okoye waawo. We wakusaana. Ate n'obutoto saawo webakaawo. Bebe kyaddala wano wakaluba. Ate labayo bebe bw'ogamba nti ebyokkola. Mwana guno omuziki era ziba ssente. Bebe twavudde wano nga gwo ngambye nti ngenda kuyimba mulo. Ekyaddala byabadde bya ssente gwo wennyini gwo wagambye nti nkubeererewo mulo. Bebe ssente zazze gy'oli. Kakati ongamba sikola mulo. Bw'otasasuddwa nojja yonoona entebe. Gwe yonooneze bye nakola ne ssente zange n'engula. Gwe by'oba oyonoona okuba sikusasudde ssente za muziki. Gwe by'okoze olabye binyumidde nnyo. Bebe kale olaba engeri gye tutambuddemu era okiraba kati toko ojja tutoke tujjalemu wano tukikwasaganya empolampola mwana. Wewulira bulungi. Ani abasookaawo? Ize naye jjukira nti mwana abadde ontwala wabadde ovaibuza alaavu mwana. Tiraka wansi oli mukono nantebe kyeggaana ky'okola tosaawa akato kange. Kale mwana ondabisa mu mbeera eno yonna onyigiriza naye kale kikoma leero mwana nedda. Ekirungi okaayana bokka wansi. Ate weebake ng'omanyi nti waliyo fumba ekyeggulo olwaleero. Wekyokuba nga wagenze ku pate n'oli obusowaani obusoba mu 7 tekitegeeza nti nange enjala tennuma. Okitegeera weebake ng'okimanyi. Bebe ekyeggulo nja kufumba. Ate olowooza byendidde omukyere gulwamu nnyo era nyina kikwataganya okulaba nga nfumba essala ery'ekyeggulu. Bebe ate kati gwogenze olagawa yana mbuliri kuwummulako. Bebe mwana ate kati nze mwondese wano mwana. Sebo buli obuliri bw'oŋŋamba guwa bugula. Sayina kuwummulira mbuliri kuba nze kasente kange akagula obuliri. Owulidde? Ogira nojja n'onsaba ssente z'okukozesa. Kale naye nja kukwataganya ekiro. Customer. Obadde obuze. Munaye mbadde mbuze naye nga mwendi muno mukiribedda. Obadde wabulirawa. Nasembayo kulaba ng'oli lubuto. Wasumulukuka. Mama nyabo. Kaana ki? Muwala oba mulenzi? Nze ndeka nali kawaanyi kange. Sibeerangako yadde n'olubuto. Wannange. Naye kambuuzeemu. Mbadde mmanyi bw'oba okola mu bbaala oli shaapu. Oli fala. Wannaye, oli muyaaye. Kati zanyiza okuzaalira oyo omusajja omukadde bw'atyo. Bannaye yogera mpola tebakuwulira ng'okyogera nti mukadde. Omuntu gw'obeera naye waka. Ate wanani anawula epozi nga gwa bisaasaanyiza. Sobola bisaasaanya. Mbeera naye waka. Neze wamze ekyantwalayo kufuna kasente. Oyawunya n'obukadde nze nyinza omuzaalira. Ndeka naawe nali mbala kasente. Kati wakafujje kaweze. Etola wejja mbala n'eryoga. Ojaze. Kyakyewuunya tewali lubuto. Kati olwakola otya wadde otya waka nga tolina mwana? Nze gwola nagenda mu ddwaliro n'okuzaala n'enzaala. Kati omwana n'omuteekawo. Owange olimbega bakuntumyeko oba oyina eyakusindisa okumbega? Kuba mpulira ebibuuzo ombuuza bingi bingi. Newuunya bwewuunya. Bannange wabula nkubuulire. Nywedde ecupa meka nkolera bbiiru yange nkusasule ngende. Ecupa kati ya 5 ennaku zino. Ecupa ya meka? 5. Nakomaana okunywa omwenge nga gwa 3-5. Gwalinnyemu. Nga gwalinnyemu. Gwalinnyemu. Nze sina sente ze ngenda kuwa 3-5 kuba ze manyi ze nywera wano omwenge. Nti egyo gy'ebiri ekitundu. Ku 3-5 ate zibe 2. 2-5. Annaye. 2-5 kwata. Pa balansi wange. Sina change.
Ongambye ki? Sina change. Nkugambye ndeetera balance, nze sireka balance maleke. Ebitaano nabyo kiba nange. Ebitaano? Hey. Esente zange zizo. Kanoonya change naye we bibula. Nze yangu wanyagala genda emalamu akacupa kange. Abawala b'ebbaala nabo. Nanduuto wanje bannange oli mungi. kyogamba omubiri gweyongeddeko Bannange wagejja. Kale wagejja. maama Robina naawe ezeera okuva dda bwe nti omubiri gwo nnina. Bannange luli nno wali mutonotono naye ennaku zino bannange kyonna kyekiri. Ate nasangibwa olwedde ndi munene. Kale era sijja kyegaana ndabika emirembe nnyina nga bino ebyokulya jjukira tulaba birabe twakabitandika okuva twafuna akasente kale n'ebyokulya twakyusamu kati buli kye tulaba tuba tukyagala baba naye ng'era kale si wabi awo Nanduuto. wale kusiima naye bannaye maama Robina nga walaba n'obulwadde. Olwadde wajja mangu awo nange saabitegeera bulungi. Anti maama ava byogerawo bannaye mpulidde nga nninga aloota. Nalwala nagwe eddalu twali nno tugenda kukyala wa mukyala wa Robert oyo yajjaawo mbu alina olubuto. Ayinayo omukazi ow'olubuto. Omuwala yajjaawo ng'anoonya Robert. Kati abeera waka nange ne ŋŋamba tetugenda kubeera na mukazi wa lubuto ng'ewaabwe tetumanyiiyo. Omanyi ab'embuto naawe bali delicate. Kati nange ne ŋŋamba tugende. Nga mugenda nga twambala ate twagenda ku mulyango nasukkawo. Katonda wange eddalu we lyatandikira. Wennako mutegeera. Era ngenda okudda engulu nga bannyumiza nti wagwa eddalu badde nga ndi ku miguwa. Ate ekikulu saamanya nandibadde najja nenkulabako naye saategera sirina nakye nali mpuliddeko. Mwana gwe omanyi okuswala ku kyalo kino. Mutuufu kwali kuswala kwennyini. Banaye maama Robina ye byempulidde eby'omusawo omuganda byempulidde wali maama ng'ayogerako kati byaggwa tagenda kuddamu kuloga. Senga ye bw'atyo bw'agamba naye era ndi mulamu. Kati ndi mulamu. Naye nga maama oyo ye yakujjanjaye naye nga maama ebintu byesibikiririzaamu ekisooka bya buferefere. Naye eddagala lyakoze Nanduuto baŋŋambye banzije namuwala nze gw'olaba wano. Ekituufu basobola okuba nga baakuggyemu naye nga maama alina byasobola byayiikiriza okujjanjaba ng'abisobola. Mulimu n'ebimulema kati ng'eddalu maama yajjanjaba ddi eddalu neliwona. Yampadde eddagala bambi era nateredde. Yogera ekimpisizza. Lwose ekikunawe weekambuwaza nnyo. Kakambuwaza golaba byokola gye biri binnyumira. Golowooza nze binnyumira byokola. Nandi ebintu byenjala tugonjoole. Yogera owuli. Kale Prosi mbadde nteesa. Tulaba nti omwana akuze yasaana okuzzaako. Yeetagisa okola ki? Yeetagisa okuzzaako. Nekizza ng'omanyiira. Omwana gwe wanzaalamu akulemye okulabirira oŋŋamba kumuzzaako. Toswala wewulira by'oyogera. Prosi kakkana tetuzze kuyomba bino bintu byakuteesa. Olaika ebyokwogera oyina bingi ate nga tebiwa makulu. Ate biwa makulu bitya? Wabula oli muzibu. Ate ndi muzibu ki Prosi? Ebbanga lyonna lyewandekawo nembonaabona nentuuka ne ŋŋenda mu ddwaliro mu butuufu nga siina na kyakulya nga ndi mu kubonaabona okw'ekitalo mu ddwaliro nvuddeyo nkuzizza omwana ali myaka 3 wabula ovuddeyo essaawa zino tuzze ku mwana naye lwaki temuswala abasajja? Prosi njagala ojjukira wadde obuzibu bwaliwo naye nali nkwagala. Wali onjagalako gwe kondeke mu ddwaliro nfiireyo singa nafiirayo wandibigambyani byoyogera kati? Eyo nabyo weekambuwaza kakkana owulye byeggamba tugende mu maaso n'omukwano gwaffe. Yogera mpulira. Prosi njagala kufunira ku ssente meka eza bizinensi. Meka? Mitwalo nga 5. Mukama mitwalo meka? 5. Gankolere ki? Yogerera mu miliyoni nayo ngamba emitwalo. Mukama. Nati kale ezo za ntandika wewe ogenda kutandika butandisi mulimu. Ezo zisasula nnyumba naawe. Nanti ntandikwa. Emitwalo 5 10 25. Teziyina kye zigenda kunkolera. Ezo ssente tezisobola yadde okusasula ennyumba. Prosi ngenda kufunira enju tubeere omwo n'omwana wange
mpozi nga njibeeramu bwomu. Pro sijjukira. Bwomu n'omwana wange nzijjukire ki? Baba mbeere yagwawo. Ninga twali twagalana. Ebyo gwe wabyonoona. Nabadde nkuwa ssente n'otandikawo ka bizinesi ku Kiribedda. Akawoteeri ate oli mufumbi mulungi emmere yeewooma. Ate nange n'abanziza okulya emmere nja kubanga nsasula. Kampanirize nja kubanga nsasula. Bagambye era obadde ojja kusasula ate obadde ogenda lye ya bwereere naye ezo ssente nnyongeraamu at least kawera akakadde. Ng'obiwanvuyizaamu nko katono. Ate ng'olwedde ogenda zipo ngambye ogenda kumpa ssente. Nanti zisusse obungi. Just million emu otoleyo kawo n'enkaaga ey'ennyumba. Kale nzikiriza okuwa akakadde. Awa at least ekyo kiba kikola. Okitegedde? Naye kye mbadde nkusaba tonkambuwalira. Bw'onookola byenjagala awo nga nzikakkana mu mutima naye era sinnakwesiga nnyo kiri awo. Kye mmanyi n'eyo gy'obeera oyinayo obukazikazi buno obuzungira kuno ku Kiribedda. Ate buluwa nnyabo tebuliyo. Gosoobererawo ggwe. Nze wuwo. Era onoddamu n'obinkola nzo mmanyi mpangulukuka. Ebyo sigenda biddamu naawe. Biggwe nga wannimbako ogwasooka. Ebyo byaggwa kati gye tuze okugonjoola byaggwa. Mpaka aga. Nsanyuse bane ate okusinga nkusanyukidde. Nange nsanyuse okujja okulabako. Singa kale wazze wekka. Oli maama wo. Nkimanyi. Ate munaye ebintu by'okoze mu nnyumba ebyo si byagadde. Nanduutu maama wo asigala maama wo. Ne bwakola ekibi ekisembayo. Embuuza gy'omubuuzizaamu owedde omubuuzaamu wenna weesika totegeerekeka. Nanduutu maama w'omuntu aba maama. Maama tesimu nnyo nti bamujja mu buli nnyumba abaamu. Ekikulu ky'oba osinga okumwebazaako nti teyakutuulira. Abaana babazaala ne babasula mu ttooyi gwe wakula. Abantu bazaala abaana ne babasula ne mu ttooyi. Gwe maama wazze ewuwo olw'okuba waliwo ebyaliwo Nanduutu yiga okusonyiwa. Senga si mukazi mwangu naye tuguma. Maama wo aba maama wo togenda mugula. Kati kyogamba ye asobola okugula omwana. Tebasobola naye ate era naawe tebasobola kuwaayo maama wo mulala. Kitegeeza buli muntu alina okugumiikiriza munne naddala gwe oli muzadde ate ye yeesitudde ne yeereeta nga si muyise. Kitegeeza akufaako era akwagala. Naye kati olaba Mama Robina naawe olinga atamanyi mbeera za maama. Maama oyo omulaba kati n'ekimuleeta si kirala ayagala bino eby'obugagga byendimu ayagala bitwala. Maama omwerabidde empisa ze. Maama wo mugumiikiriza ola naffe omumanyi ewafeera senga si mwangu naye tumugumiikiriza. Ye ate nedda ntuugere kuno nakuli maama wo bwakuliira ku ssente zo ovaako ki ye gw'ofiirirwawo amazima. Nze okufiirwa tekyandibadde kikulu naye okimanyi nti yagoba omwami wange n'amajambiya. Maama wo bwe biba byaliwo musonyiwe otambuza obulamu obulala. Era namusonyi ekyo valaba ayingidde. Erindako obadde osobola omugoba. Nange nandi mugobezza ejjambiya ate ye teyagigobesa omwami wange nga nnonye. Nanduutu n'ebintu wabitwalira ddala serious. Nze nali manyi maama wo ebintu byaggwa biyiseeko n'ebbanga. Nanduutu ekintu kikaddiwa bwe kiggwa ne kivaawo obusungu tobuteekako ekintu kyesonyiwe kyayitako n'emyaka kati lwaki okyesibako. Anyway ebyo tubiveeko waka wano nga walungi Nanduutu nga mukama mulungi. Bane mukama wate wakola ebintu bye Mama Robina. Gwe olwakwata akasente munnange n'oyiya aka bizinesi. Kye nalina okukola Mama Robina. Onsanyusizza nnyo. Embeera yakuyiiya kutetenkanya